Boutirifu yona gye musizira okubeera nga temugoberera Fahad Pro UG omuweerezaawo wendinyo okubeera nga tekutuusako ebintu nga bitambula mu nsonda z'enjawulo ne bwerugwanga yonna era nga ng'endagaano efubwa eri video beera nga te ogindayikingirako likinga sharingirako abalala obategeeze nti kakati waliwo ebigudde side ezeno comment section ate nayo eri open oba olina ka comment ko alhamdulillah tekigenda kubeera nga te okasulawo awo of course netubeera nga te tuwuliziganya kakati omukyala full figure yalabiddwako awo ng'awaana Palace okukamala obukamazi era yavuddeyo n'abeera nga ate aweereza Alien Skin omuliro ku ebyo ebigenda maaso by'okubeera nga ate atambula akuba abantu naye from nowhere full figure ate yakyuse n'abeera nga ate adda ku side ya Alien Skin era n'abeera nga ate atabukirawo binnyo omuyimbi Palaso era n'abako ebigambo by'esoda okubeera nga ate amwogerako byonna bina ngenda kubeera nga ate mbikuterawo awo kakati ebigambo bino olwagudde Palaso mu matu n'agamba gwe tondabanga naye ngenda kubeera nga ate nkuddiza omuliro yavuddeyo n'abeera nga ate agenda ku mikutu gye ekya social media naddala ku Twitter eyafuka X n'abako obubaka bwe yasobola okubeera nga ate ateekayo era nga kamere nga ate mbukuyitiramu wano mpolampola nga sina kubeera nga ate nkuteerawo video yatandise bw'ati yagambye gwe full figure naawe jjukira gye nakujja nakusanga osikira kapere embizi mutuwa wali chefu wa kapere Owaye ebintu bino simanyi bituufu oba si bituufu simanyiwa Palaso gye yasanga full figure anyway biza okubeera ebituufu munnaye naye nga kugambye Palaso avuddeyo n'agamba nti gwe full figure naawe jjukira gye nakujja nga tonakubeera nga ate ompeereza ebigambo bwe bityo nakusanga osiikira kapere kali akasobola okasuuna beeni watu besobola okubeera nga ate amwogerako era nga ne video nzina ngenda kubeera nga tezikuplayingira awo osobola okubeera nga ate owulira embeera nga bweyitambula side ezeeyo video beera nga ate ogindayikingako sharingirako abala tukateko mu butongole subscribing aka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teka ku alertinga wale nabandetse video awo kakuterewo embeera nga bweyitambula ate nkombona molire amalamanji nyote mubaawo nze namuwa oluyimba full figure zunga nalukola mu concert namba CMC2 nze namuwa breakthrough nabya nteka mbiyimba nyimba no sense gwe Palaso ina right enyimba oyina right enyimba nga atonjeregerera Alien Skin yagulawo musango police kyo mukimanyi police nalabye omwogeza police lukwesije nalabye mogamba Alien yagulawo musango era gye guli saga banonya gwoli lindako Alien yawawabira Palaso okumulumbagana simayiro bale bikine trespass na bikina biki gye guli era ne bakwata era ne bazannyo DPS kamugira yasitukiramu nakwata bamu ku balumba ne driver wa Palaso n'abula ne mutandika ne tubatugamba Alien Skin alina okufuna obwenkanya ne muga Palaso tali mu ggwanga kati yavuddeyo ogenda wa Michael Mukula nejjo nayo wabadde ngamba nga bwatali mu gamba ne gamba woyogera biki gavumenti nga tekwagala nze ndi munoonyerezaako anti wangabe talimu kibataddeyo nze kyemba nsoma abayagala ebyo babikola n'aleeta bu video oba airport obukadde okulaga nti afulumi polisi agendako entebe oba alinayo girlfriend baludda bajali yekwese ne bagenda ekintu kiri kimu n'otuuka n'okuwooninga musenguke yawooniza temuddamu kuwuba fulaga za afangoni Mayanja family mukkirize mugaane enough is enough twabagala temwatugula temwatusasula era still tubaagala tubyogera lwakwagala naye mukkirizeeko ate mumanye kino nti nno Mukama agaba omukisa buli season ebaako nennyiniyo this time Alien Skin yaliko omuvuga kati atambulira ku boda emmotoka zose kutaka gwe wevuga mbumutula mwogere kuki which kind of okwogera Parasite ekintu kye yakoze ekirabo kyakwatibwako mikono ebiri kirabo kyakwasaako mikono ebiri kati so abantu abali willing okwogera ebyekisiru Palaso tagenda kulekana nammwe ffe tugenda obakolako ebyo ebyekisiru bye mwasama ebitakwatagana tetugenda kudiringa nabyo toyina wosobola vaayo n'ogamba ennyumba mwabaddemu maama we don't be stupid bana abaana be bazze bakuba bo be bakubye mu nkuuka ne babakubanga obubwa ne bakuba abaana b'omu nkuuka bakubye nze nalabye nga bakuba abantu mu nkuuka nga bakubanga bakuba obubwa bo tebabadde n'abazadde bannange ebiseera ebimu
nga mwagala okuwolereza musooke mulowooze nga tolowooleza wansi wa bigere nga mulowooleza ku mutwe bakubye abaana mu nkuuka ne babayiira omuliro ebyo nga mubali temunajja kubyogerako ye mama Fina ali mukolereza we balumba ekitebe kya Noprush teyayogera nti kibi nnyo bannange ayogera wala gitugenda kumuvuma tugenda mugambako ayogera ebyekisiru we are here for you temugenda tusiriwalirako nammwe temugenda kutusiriwalirako kila muntu kila nani Palazzo must shine kati bino bizolo byaliye nitujja bayitira Palazzo sebo Palazzo yabatiisiza ne live omukulu yabadde tasobola gikola mugenda kuba baani mmwe bambwa wumba gasiya kisirani mugenda kuba baani nga ne bosi wamwe bamulumye yenna ne yefukira ne mu mpale nga temusobola muwolereza kati gwogenda kubaani tunulange endagaano enkadde temutabula na mutwe kubanga omwami wange yaŋŋana okukaayana Palazzo must shine sebo mwene mukuba banange byebintu byaggwawo ebintu byekisiru bye bakolaakola ffe twalabako twawulira entalo z'ababebekulu ebyo byonna bye muli mukola byali mukola byakuddamu abantu bako abantu abali violent nagezo laba none yabba ebitaano naye atutawani pozi bayogedde ku mubbi munne pozi bayogedde ku mubbi munne naye tubadde twagala mukole wa katiisa mulumbe Palazzo tweyongereyo mu mulumbe ate bayomba be banaku gundi waabwe gwe bawagira awunya sana awunya n'abakazi abebaka naye newunya n'abakazi oyo akisinga n'omukazi ku mimwa agamayirungi gebala ne gabadda mu nsonda y'emimwa nona abakazi tuli bazira era luli nakigambye Masolo Queen ne mugamba mukwano oli muzira ngazi Masolo mukazi tumuwawaadi aliwo gwe weeyambulira bannange nempewo empiseemu kubanga bannange nyongera bajukiza Uncle Palazzo Palazzo teyayombedde ku internet yazze n'akuba amadinisa n'akola fujjo kati mukolewo akatiisatiisa nze najja ne mbagamba oyo omuyimbi upcoming talina lugendo mu music ne bandeekanira ne banvuma talina lugendo mu music. The only thing they can do kutulekanira na kuba bantu na kutuunyirira byabyo byokka bibasobola okukola. Other than that bafu botunulira Palazzo ye muyimbi gwotunulira nga osobola n'omuyita ku mukolo n'ayimba n'omuyita ku mukolo n'ayimba. Palazzo musajja alabika bulungi, awunya bulungi, ayambala bulungi, musajja wa buvunaanyizibwa. Okitegeera ekintu ekyo. Ibali beba Palazzo nemwe nga tuvudde ne kweno fight. Palazzo is artist betugamba nti yono bwabo balaba yimbi tusoba butabala Palazzo. Nze nga ne bwonzukusa ku bwoti nonga mapayi nyimba za Palazzo abiri nzukuwa. Palazzo muyimbi si tali mu gambling. He's not gambling. Muyimbi shegera naye abaana be kibasobola okukola kuwemula ibana abawemula banako batambulira ku boda
bawunya kabuvubuka bambala bivesti ebya black nga mukama waabwe ebya black ebyekumi 2 ombwa gasirani Nenga sweets. We are so proud of Uncle Palazzo. I personally nze nkubulire ebigambo bino who is gambling ali enskin wa gambling music kigwaina nawo bichi byayimba. Bogus music, bubblegum music. Sagala kisajja ekyo. Sakyagala n'obulamu bwange n'omutima gwange kati kamba bulire ebigambo bino. Teri nze nina abantu bemanyi nga balasita abasiba enviiri bali amayirungi naye ezo omuvubuka omuyangamba namukasa nkubulira ebigambo bino teri mulasita asobola kuba mukazi omuntu yenna akuba omukazi taba mulasita aba muyaaye abasajja abayayo sanga omusajja nga anywedde n'enjaga naye nga tasobola kuba mukazi. The moment you raise your hands n'okuba omukazi oba musiru. Bano bakuba n'abakazi ate nga bakimanyi abakazi ffe tukyasinza obunafu. The moment omusajja wa raisingira omukono gwe n'akuba omukazi oba ofe okuba abakazi abamu bannamawulire abamu nemmanya abayaye tebabikola. Nze naliko kugundi ono omwana ono bamusibire South Sudan yagaza. So manager we is my good friend Annie Kim Hanks. Nangamba ngende ngamba kolero wa PR. Naye natuuka wali bavubuko balaba bayaye naye nga bawa abakazi ekitiibwa. Leka demu atule, leka demu omaze okulya. Leka demu atule, leka demu omaze okulya nga bayina engeri gye bafa ku bakyala. Lasita takuba mukazi. Era omusajja yenna akuba omukazi ayambala ekiteeteeyi tugende ku nasa. Tugende ne mu saluni byo. Era ne botwala bange entalo z'abakamiliyoni. Bakamiliyoni tebakubako ba Juliana. Naye nina ka video ke nalaba ataba mafia abazolo. Mafia choyo. Mafia choyo. Nze abantu abo nabakowa. To an extent nti buli kibi ekibatuukako kinsanyusa. Byayagala n'okunkuba ebyo ebibisi. Kyokka bawunya balinga embuzi ennume gye baakavuukulaawa. Yes, bali bankubi. Si baali ne bankubako ne kugolo ne bansika ne okumusika na babba ne kyaja yange. Oyo abalasita ki? Abalasite bakola ebyo abayaye abaniga nze nkugambe naliko ku Afrika Gaza nga ngezo mukolera PR we bamukwatireyo. Nga bamukutte naye nga abavubuka batuwe ekitiibwa mukwano tulako wano tukola boti demu sima demu amaze okulya tuleka abakyala bali bokufe tulire eno nga bayina engeri gye barespectinga mu ekitonde ekikyala. Omusajja yenna ata respectinga kitonde kikyala ne mama wa batamu respectinga. Yes. Omuntu yenna oyina ow'ekitonde ekikyala ekitiibwa kubanga abakazi tuli banafu. Naye buli wosanga omusajja nga akutte emimwa gya waggulu n'egya wansi ng'akuba omukazi he's stupid ate na simu yaaye. Nze ndabyo era oyo Palazzo nabyewuunyiza. Palazzo is very humble. Ye musajja omukakamu omuntu mulamu gw'osobola obuuza ekintu n'omwebuuza kuno mugamba kino mukakamu era bwe ndalabye nga bamupushinze to that extent nagambye yes bw'onyigiriza ennyindo evaamu omusaayi buli w'onyigiriza ennyo omuntu oyo ava mu mbeera. Era nze nga Namukasa I'm so proud of Palazzo. Bino ebyana bibeeraawo ku intaneti banaku bakesa lukyanga ya mutamivu bavuma abantu bali amayirungi ga 12 nodda ku muntu omanyiira muli banaku
bamba temusabiriza ne boss wa mwachi asabiriza kati mwe mutambulako nga mulinga ebizezengere bine ebizezengere ebine ebiwundo namwe nga mudda ku bantu mumanyira you're stupid, you're poor, you're ugly, muwunya. Musoke mukole kwe ebintu bina tweyongereyo. Mukole kwe ebintu bina tweyongereyo. Muwunya enkwawa, muwunya obumwa, mulabika muwunya n'obubina. Musoke mwetereze. Tali mafia akola ebyo. Bama abantu nga basajja nga balasi bawe abakyala ebitiibwa. Zenkubulira fe twalabanga gundi wanene okubokedde nga tukyasoma nga tulaba gundi yani obulamu bwa Bobi Wine babali babicha bacha byalinga kubokedde nenga ne bwaba anywenja mama solo najja akasuko akantu respect the moment not respecting a kitonde kikyala ne mama oba tumrespectinze learn to respect women. Nakira bachikazi kyatu kijazimini bambi cyali kiyimba chikazi kyatu si kye kikaka ne bakisalako palaso omusajja watu yabaddaze kuyimba ne bakola effujjo bakuba bubiswanka tosobola kutulako ku papazi n'oli emmere oba omanya abayaye bajja kujja babamanyire tosobola kutulako wa Haja Haruna sorry tosobola kutulako wa Haja Haruna oli kamere mirembe olo omanye biyaye bigenda kujja babamanyire Minister Balamu mubeko byemukola nze newunya n'okwewunya omulamuzi yamuwa bbeiro kati oyo muyaye nga muba wa bbeiro mwandikirese ne kibeerayo abo abantu bo batu tebaba wa bbeiro mukireka ne kibeerayo It's a matter of time mugenda kunkola kimu abanako mugenda kunkola kinzevuga hali ya kawundo mugenda kunkola ki UBR mwe bamasikini abakyatambulira ne ku board mumanyira abantu mwe baavu mwe temulina kye mulina mwe muwunya obumwa n'obubina blocking no be blocking bisolo sidiri nga nambwazeho kye kisajja banange ekisajja ekyo sikyagala n'obulamu simwagala bwe bandeetera omuntu munsi gwe saagala yasooka saagala kisajja ekyo so bali abalala bebaze senali manyi ne bakibaala tebakuba masimu nga babalumbye security by nako yabadde wanga mwekwese mu ceiling ng'ebimese ebizungu mwandivuddeyo ne balyoka babakubembu okulimbwa mmwe mwandivuddeyo mu ceiling simatu inaani simanya lwaki temwavuddeyo ne balyoka babakuba singa babakube ne babatematema nobatematema mutukolerako effujjo ne mumalangako abantu emirembe abantu tebalina mirembe gwe bakulumbe ne bayasoba obulabirwamu bakoze kyamaanyi ate palasi yakoze kino singa yayingidde nakuba omukwomu wabula palasi ate olimbamu wandiyingidde n'okuba omukwomu kizadde n'omala mukama waabwe n'omumwa n'ebyoya yandirese amumwedde n'omumwa ebyoya byawa ebyabonna namukongola ng'enseenene ekisajja ekyo sikyagala n'obulamu bwange okuva we bankuba ne bansikaasikana omukazi saagala but me I'm on Palasso's side. Other than that kankomaawo kuba buli wenkyogerako n'obusungu budda banzibako nekyaja yange baba chaja yanga agagabbi mukama wabo alabika gya chargingisa naye Palaso yangambye ajja ginonula babbi mmwe baba chaja yange ne bankuba n'engolo mbu mafia kyakuba omukazi mafia yekweka yabuse ku yabanenga mafia kyoyi
akyayambala ne vesti ze2,000 mama we mana imafina chabali yanferanga nakubira simu sakunyumiza kama mafina yankubira simu mumuweleze mitwale tanga n'ekitundu nawoli jeni wallahi okuba bakusebo mafina mubbi wallahi sikulima yankubira simu nangamba mbwagenda kunyongera $5,000,000 mu business nsoke mbunno ntegeke mitwale tanga n'ekitundu mu bigali by'abajjajja mafina wemba nimba nsaba omuzimu gwo gujja guntwale sabi kunyumiza mubajjajja bagambye sokola ekuwana ekigali kya $5,000 n'ekitundu ndakuba video call nga abamafina babbi ebo byange waliwo yagamba mulimu abantu abamu nga tebalina wadde omuzimu gw'enkoko naye nga abantu bamwe mubagambe balekerawo okwambala vesti ze2,000 ne aksa mutawani wa France beita basitanga bakyayambala ne vesti ze2,000 muyaye ekyalira amayirungi mu bantu bonna ne bagaya amayirungi ne ebintu bya green ne biddeeni mbo mafia kuki bale bamukubi bamulabisiza wambwa kati yali nnyo omuti naye palaso mubanja palaso yakozeemu ensobi singa yamaze ne bafuna kano babuyita bukyebo n'obusala enzigi nayingira akuba omugwa akuba yafuluma akuba omu bwe yandimaliriza namukwata mafiya waabwe namusiba emikono namussa waggulu namwambula namushevinga abadde atukoledde 225 simple amushevinge awo kapalaso we yamisinze yabadde amukwata nakuba bali bonna bakuba omwomu ne bamala ne babasawali ne bamukwata mu bivesi by'ebiddugavu ne bamuteeka ku muti namushevinga tamukuba amushevinge bushevinzi amusiige kadiyodranti wati mu nkwawa amala amuviiri abadde palasa atumalidde 2025 katulyoke era jakikola bwelino ankopi ate nze mbabulira ebigambo bino nze kino mukijje ku nze famire y'abamayanja ndalamu katulinde mulabo banasiba palaso naye baba bakutte palaso nina ndaga muntu nina passport nezo buteyimirira palaso mutabani w'amayanja olaba neyimirira batankwata kolaba nali musango gwa haji gwesafu namuwadde ebisatu nenkola mwoyo gwansi ate olwo anko palasa nkubidde omulabe wange bankuba ne babba ne charger yange bosi waabwe gyatambula chargingisako kuba yali fast charger nagigula Dubai mafia ki omubbi wabula kandekerawo okwogera ebigambo ebingi omwami yaŋŋaana okwogera ebigambo yaŋŋamba tayagala mbenga nkayana n'abantu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge nga ali wala naneetaze enamba yange yeeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.